Nyo banno mundaba ku face naye nze kyemmanyi ndi ku radio CBS simanyi oba eyo mundaba ku face yono Feffe Bussi wanti ku CBS yo amanyi originally anti Feffe awangalo Ssaabasajja baffe yo kanyimbe no mumpene ku ssente atayagala dde waabwe yebake kawempe wamma tugende mu maaso gwe Maaka nze Feffe Bussi wo mu rap mbasingalanka njagala nkube utekeko Maaka mbagambye erinnya eryaddala Mukiza Franka yo katandike noko oyo muvubuka gwe njagala umanye ne bw'obakya gwe njagala umanye ne bw'obakya gwe n'ensinzi bugikwate bulungi gwe yo genda mpola mu byokola gwe bamaama bagende mpola mu byokola gwe waliyo nabayaye naawa ate mujja kwagala bakulumbo nkyawe kyenkwagala gwe wetigalize bera ku mutima weekebeze gw'okwana soka weekebeze sagala ogende ku kkubo mwetemese yo ezo nsonga za DJ Maaka bamusanga ku kkubo era bamuwaneranka nsaaga eyo bambi tuveeyo mwana nzize kubuulirira ate si byakukwana yo mu lockdown byali bingi nga bingi nga shiba kalungi abamu bali amayirungi naye nze Mukama yampe emmere nali bulungi kansoke nebazono paaka nabagambye mbasinga lwaka Feffe Bussi woka mbaweno homu waka abadde waka namwe mutuuse laaka yo Feffe kino kyange ng'omuntu oli myaka emeka? Myaka mingi myaka mingi ojja kunnemesa bentayiza late mid oba late ngamba ndi mu early 20s mid 20s oba late 20s siri late siri early siri mid sina wendi naye nga nkuze ndi mu abirimu mbadde manyi Katonda osanyuka wetutuuse bano bangi abatatuuse nnyo kwemujjaffe bangi abatatuuse kyogamba nyiize sinyiize anti mwe ate mwe abajjukiza Katonda emyaka n'ajjukira omuntu n'amunonerawo okitegeera kale Feffe yo ku ssaawa eno bwe nkubuuza kiki ekikwagaza Karole Kasita ompa nsonga ki ekimunjagaza ki okola ki nawulira ka voice note kantuukako wano sagala kazanya kajja kulabika musimulungi nga Feffe yes babe yeah nze bebu nati twali tunyumya ku bebe kulu naye nze muyita bebu Yigo okugeyanga abantu sebo Dikteta Maaka tokozesanga amannya g'abantu mu mboozi nyusa muno ne Maaka wange bizinesi yange ntuyanya naye ate nzikakkanya kyovola babozi eddoboozi nsakanya tozanyira mu business is business emikwano mu business jezimazewo zi business tozanya nga Katende ndugwa business tegwa ne bwoba kale otunda michungwa yama waliwo yali aguzanya okitege eyo tuveeyo naye nga mwana ogwo omulamu mwana gunyambye nnyo ntuse mu bantu bangi nga nsanga abantu bangi nga munnange n'omusanga nga ke kayimba kakasinga omunyumira yaman azanyira mu bizinensi ye okuwagira okitegeera mwana naye Mukama mulungi obubaka bwabufuna tugeza okubuuliramu okubuuza nti ebyobufuzi bino birina engeri gye byayingirira industry bigikosezza oba bigiyambye kugigulirawo oluguudo bali bekikwatako balabe nti abantu abali eno mu ndongo bali serious oba mu art bakinziriremuuko ebyobufuzi okujja mu ndongo bayo tusookerawo obufuzi bye byajja mu ndongo b'endongo yagenda kyobola baŋŋambye bakinziriremuuko kuba mu kulaba kwange
ebyobufuzi bye biki mainstream politics naye nze kyendowooza mu kuyiga kwange nze kyenayiga mbwe ebyobufuzi ye real life gye tutambuliramu ye everyday life toyina ngeri gye weewalamu ki byabufuzi just Kibanda yajja n'atuzuukusa ffenna abaali beebase okutulaga mbu bino ebintu si byaba amasuuti si byabaki eno yembeera yo yesalawo amafuta g'ogenda okunywa ng'ojja wano ewa Dikteta maaka okitegeera kati bw'otabibeeramu oba tomanyi kigenda maaso just mu nsi yo oba mu ddongo okitegeera oba waloba kati kyenyinza okugamba ebyobufuzi okujja mu ndongo ebyobufuzi byaliwo naye nga tetubitegeera butegeezi nga tetubyenyigiramu kati just Kibanda yazuukusa ne batandika yamaana abayimbi bonna kati ne batandika okupayinga attention ne tuzibuka mbu okwezimbawo siba amasuuti bokka okitegeera okusalirawo okulonda abangi baali tebalonda nabo ne batandika okulonda kati ngamba ebyobufuzi byaliwo kati hype yeyongera kakati Kibanda ono atuyambye tuzibula amaaso n'okulaga abantu ababadde eri mu masuuti nti neena ab'enviiri abasiba dread basobola okulowooza nga bwe tulowooza kitukoze obulungi obwenkaniddeawo nti kakati batandise okututeekako amaaso oba kitukoze bubi nti kakati bwe kitukola bakirona tufuuse enkoko enjeru entertainers nga gwe siraba bubi bwakyo nze siraba bubi bwakyo kuba era eggwanga lyekyetaaga nga ffenna tubirimu nga tuteesa si muyimbi kuyimba nyenya kabina kyokka okitegeera oba naawe olina okumanya ebigenda mu maaso abasuubuzi bwe balwana nga balina gye babagoba nga naawe ogattako ku ddoboozi lyo kati nze okitegeera kati nze ndowooza kyatwongera nabongezi maanyi mpozi ekirala okuyimba kwedda twali tetulina birooto era tetubadde na birooto mu industry ne birooto Dikteta Mark osobola okunjulira bibadde bitono abasinga oyimba n'agulayo n'akataka inshallah ng'okuyimba yakuwangudde akomezze okitegeera kati ebirooto bigeze nnyo toyinza naawe kumala kuyimba n'okuma bukomi mu kuyimba ng'olaba example y'omukulembeze waffe okitegeera yali Ragamuffin n'avaayo n'akiikirira eggwanga kati nze ndowooza chances zaffe music industry bajongera obuyinja ate naffe netubuuka amagezi geeyongera mu industry n'okuloba kwakendeeramu nko nze bwe ndowooza yamaani kikyoyita olugambo nze ndowooza olugambo yesebu byali byabangi Dikteta Mark byali byabangi sebo byali byabangi kugira ku population ndabwe tuli fena bagamba mwe mujje ekyaliyo kyonna n'okiteeka mu mawulire buli omu n'akitegeera ebyakutwala eggulu bye byali ebyo gwe kye wali ogezwa naliko ku mbaga nanga bakusindikanga mbega eggulu oveeyo byonna byofunyeeyo ojja obibabuulire era mulimu ndowooza waguka atujja ogutubuulire Kodiva nafuna gwe mukama yampangela sava kati jule kimero tekeko nechiva kati nesiga kuba ndi mwesigwa bavimbo banyizo line sita I am a romantic guy mobya mukwano ndikabaka sweet baby girl oline romantic guy twala byange abo babi I'm a romantic guy mobya mukwano ndikabaka sweet baby yeah osaba kuwera wagenda tuwa maaso awo time tugirina agenda tuwaamu twagala tuve wano nga tabasavinze akazannyo ndoza kako kange sina gwe nkalekera sajja muleke wagenda buli ekyaliyo n'okituleetera fe abataaliyo ne tutegeera ekyaliyo Aman. Kyakutwala eggulu gwe ensonga ze bakunyonyola ng'ogenda eggulu ze wafuna ng'ovaayo bye wafuna ebyakusuubizibwa bye wafuna ng'ovaayo sayina kyansuubizibwa tewali kye bansuubizibwa kati mwagenda kola twagenda munnange kugoberera musango oba kugoberera ki kugoberera fayiro kanjiyite fayiro
ezitaabaawo. Era sizeezo. Era ne kwezo siriiko ssebo. Era nazo siriiko. Oba. Nange ekyaliwo twatandikawo ekibiina Superstar Association n'abayimba abakabye ennyo mu ggwanga Big Palaso, Chameleon, King Saha, Kabako, Bafana, Karole Kasita bangi nnyo ng'omulamwa ebyo ebiseera nga bw'ogambye akaseera ka COVID kali mwana kakusoomooza nnyo ekitegeera kati nga gavumenti evuddeyo mbw eri mu kutereeza music industry ebyo ebiseera bya lockdown kuba okimanyi twali tetuyimba myaka oba emeka kati nga bali mu kuyiiyayiiya magezi music industry biki ederere kati nga waliwo abalumbye eki gavumenti kati gavumenti munnange ng'etandika okuyiiya nga tutandika owulira eŋŋambo mbw eri mu kutegeka e-concert mbw abayimbi batandika okuyimbayimbayo ku ma-TV babaweeyo ku kasente nga tugamba tewali ebyo byonna ebijja bivaawa nga tetuli involved ebituluma ffe ababimanyi tetumanyi batuteeseza tetumanyi odasi tebagijjeewo okutandika okwogera ku bayimbi ng'ate abayimbi tebabikola ki waliyo abaali baliyo munnange bayinza obbulayo abaliyo Dikteta obamanyi munnange nga tukola ekibiina bwe tukola ekibiina kati gavumenti yali yayitira mu kibiina ki kino Operation Wealth Creation nga yeri mu bikola ki mu bikwasaganya Operation Wealth Creation yekulira Genocide Musale awulira nga munnange nga tufuna meeting ne Operation ki Wealth Creation kati Operation Wealth Creation director bayo mulimu Silvia woli okuntikoba yali kati wali asukira ddala ku top yani yesale kati munnange nga tutuuka nga tufuna appointment ne wealth ne Operation Wealth Creation ne munnange buli omu yakulira wanjawulo okitegeera mulimu omuntu gw'ogamba tugenda obaka tugeze muri mu kisiibo n'ogamba omuntu oba tugenda ku muzikiti ye n'alowooza ku mmere okitegeera yo obwongo ne buddukirawo ku mmere ng'ate waliwo era balowooza ku kusaala wali okitegeera kati byanjawulo kati mu bayimbi bannaffe abamu bwe baawulira Operation Wealth Creation mulimu Genocide ne bamanya ennake abaluma yonna buli ekyabatawaanya kiwedde munange nga tufuna meeting nga tugenda ggulu bwe tugenda eggulu nga bwe tumulaba jjukira twali twasabye meeting nga Superstar Association association oba association nga tutuuka mu meeting tugenda otuuka mu meeting ng'ate meeting ya Superstar Association mulimu wuma gye twali tutanakkiriziganya naye ebyo ebiseera owulira kati omanyi nga bwe nkusaba okulaba Dikteta Maaka onfunireyo kadde nenzija okukulaba ate nensanga n'oyagala ate nkulabemu nga n'abalala bonna be wayise okukulaba bonna baki kati twamaliriza ebitututte byonna tetubyogedde kuba meeting yamaliriza nga si meeting nga bali boogera ne bano ne boogera ne bali ne boogera okitegeera kati bwe bityo bwe byali ekibatututte netumaliriza nga tukomyewo e Kampala ssebo andi tulinayo abawagizi ssebo eggulu ekiriwa kyo ensonga ezaali zituluma byebyo okutegeka industry mwana system nfunyo ate nga system okuba enfuye kitandikira ddala mu government institutions okuba nga copyright yaffe tekola government kutereeza industry
okitege tolina ngeri gyotereza industry nga toli wamu naki na government kuba bitandikira ddala mu constitution copyright byonna babirambika nga bigenda babirambika byo mu layini zaabwe nga bwe babyagala kati bw'oba oyagala obitereza okukyusa kitegeeza kati byaterera muganda wange Uganda olemwa Waliba tebinaterera nsobola okulemera ku nsonga nga bwe twali tugambye wali tiwano okukopera tukole bwetu wano tukole bwetu tebyaterera naye era lugendo si lwa lunaku lumu okitegeera Roma tebagizimba mu lunaku lumu kati ekirooto kyaffe music industry yaffe kutereera kuba tulabika tukyali mu music community ekitege tetunafuna industry naye era option erimu kulemerako kugitereeza nanyini mufu yakwatawo yamani singa oddamu n'oyitwa kukwako kakati yavuddeyo eggulu takyali sisi makanda nnyo kati ne bakuyita gyali kati oga jangu tuddemu ku nsonga ziri ze twali twogerako komawo tuddemu Sebeji nali ngenze na kibiina sebe ekibiina kirina president kirina secretary general kirina treasurer kirina speaker njakubira ku mukulembeze mubuuzo bakikyaliwo Gale, Feffe Bussi, kuchabaza famo nako lwalera ina by the way nendo ngembya na mchala Karole Kasita. Tujja kuba tuji premiering masa. Era mujja kuba mujiwulira kwa mpuliriza byonna tujja kuba tubyogera. Feffe batutadde waliwo enjawulo kati. Yamanyi. Booking after booking. Niko tonsaba sebo sina sente. Lwakuba kale kampiseewo ne kano. Bapromota nammwe mukaba nnyo. Nabo baba naye ate bo baba waayo. Okweddabulula. Bapromota bakaba nnyo naye era mukama mulungi batutadde tuli waweeru era afadhali ddula. Feffe Bussi right about now wetulina eranga kyagenda okubanga atubalire nnyimba ze mukaaga ezinga okubanga zimunyumira. Ladies and gentlemen, kuchaba safama the big 9 participants of FM so evening cruise on a celebrity Thursday like this wetulina ye Feffe Bussi bwabanga ne musekewe ekikaye mukiza lya musomi ye Franka Francis kati yoyo ogwetuyina naye ngeno mu ndongo ye Feffe Bussi on the smallest rapper osaba kuwerawo there and then awimba oyina oyimba obusinga okubanga bukunyumira wakati wetu nga tunyumyanyumyamu oyimba obusinga okubanga bukunyumira twagala otunule obuyimba mukaaga nga tutandika na namba mukaaga obuyimba mukaaga oba wano wonna wenkwata era kati nakwatawo atakutte wano naye nga namba mukaaga yange katandike n'omusajja kiroto kya buli omu gwe yatandikirako ndowooza nze gwe natandikirako okwegomba ebyokuyimba musajja wa kabi nnyo man been there since 2000 and 2000 more. Much respect to the legendary Dr. Jose Chameleon akayimba bakayita forever. Much respect ya man. I cry for more. Come back and cool me down. Come back and cool me down again. Yo, I want Dr. Jose Chameleon forever, wano. Rachito dane nkulabako. Dano. Gwe koma wecha nkulabako. Akasajja katabu nyako mwana. Ati wewe unye singa ya linda ne barumaliza. Allah, teragwa. Olimba. Nainga ratabu yo man kali kunaba mukaaga oyimba mukaaga wa Feffe Bussi wo okusinga okubanga bomunyumira kansubira nawe bokunyumira kubanga obatonyumirwa ndongo like that okitegeera ati wako something wrong bali wabawe ekikyabo kitatambula Feffe akayimba ku number 5 yo akayimba ku number 5 era oyo ye 5 wange gwe ntadde ku number 5 musajja wa kabi naye ava mu lulyo olulangira oluyimbi olwaba mayanja bamuyita palaso sebo lwava mu kuyimba sebo lulyo lulangira sebo gwayagala owakana dikireta yo big up palaso ulire voko gwe baleka abo bagala kutwawula
makabalekabo baagala kubikubwa wesigame kunze antomanyize jemi waziro likume yo big up Uncle Palazzo balekabo Uncle Palazzo tobaddako amma Yaman Yaman omanyi Palazzo atabuse mukwana awo ne boba gochuka tafugika kale mkanange Michael alibako kakunyumire tell him one of your friends has sent him emitwalo 10 muzamma kabambi Mike aziweleze direction aziweleze kuyamaka era maka yemaka bakunamba nyanja gala soka kawereza buli ava mu site buli akera mu site nagenda mwana nayiriba buli ali eyo mulimu gokola mwana nga tewenyoma nga ofaayo okupakasa kayimba bakaita yes we can kagamba buli omu asobola okuba kyonna kyoyagala okubaka sito kiremerako kayimba ka Feffe Bussi featuring the baddest DJ in Uganda, the spin doctor, the #1 DJ Shiru. Yeah man. Kunyume, yes we can. Kunyuma abonyume. Nzijukire bigambo bya mami yangamba mbu Feffe sevu yo mani monse nabajevuna bali meni naye bonna bakwagala oyina mani. This a message to the boys and girls. Work hard, believe and chase your goals. No matter the ups and downs, village or town, get up and take your crown. Yes. Yeah, don't know. Yeah, don't know. Feffe Bussi, smallest rapper. Yo. Number nya Big 6 at 6 Celebrity Thursday. The Dikteta Mark Feffe Bussi on your stereo. Get on Facebook, do it on Instagram. Nekunoti nye munya satu munya not satu mubili satu mnana mwenda bili. Osono tena ku WhatsApp ya noni musavu not satu. Chenda mwenda 12 chenda mubili. Feffe. Yo. Yaba vubuka abali yonga agamba njagala kutuka Feffe wali. Alali. Waliwo abayimbi nga bagamba njagala kukuba nga Feffe oyo bwakuba. Naye ate waliwo n'omuntu ng'omu-inspiring nga muli kyakola ekikye newankubadde si muyimbi nga alina emirimu gye nakana I want to be as hardworking as he is. I want to be as creative as he is. Yogerako n'omuvubuka ebichallenging abavubuka bingi omulimu okukozesa ebiragalalagala obuteefiirayo ku bulamu bwaffe ne twagala buli gwe tusanga gye tujja obulwadde obutaba babuvunaanyizibwa kwenyigira mu bintu bitambula mu bulamu bwaffe bwa bulijjo. Then n'omuyimbi ayagala okufuuka nga ggwe Feffe ng'oyita mu I know you as the king of freestyle ng'oyita wano kakati njaga oba nno mundaba ku feesi naye nze kyemmanyi ndi ku radio CBS simanyi oba eyo mundaba ku feesi yono Feffe Bussi wanti ku CBS yo amanyi originally anti Feffe awangalo Ssaabasajja baffe yo kanyimbe no mumpene ku ssente atayagala dde waabwe yebake kawempe wamma tugende mu maaso gwe maka nze Feffe Bussi wo mu rap mbasingalanka njagala nkube utekeko maka mbagambye erinnya eryaddala Mukiza Franka yo katandike nokooyo omuvubuka ngamba nokooyo omuvubuka wuliriza gwe muvubuka wuliriza muvubuka ne bwoba wakula muvubuka gwe njagala omanye ne bwoba kyagwe njagala omanye ne bwoba kyagwe n'ensinzi bugikwate bulungi gwe yo genda mpola mu byokola gwe bamaama bagende mpola mu byokola gwe waliyo nabayaye naawa ate mujja kwagala bakulumbo nkyawe kyenkwagala gwe wetigalize bera ku mutima weekebeze gwokwana soka weekebeze sagala ogende kukuba mwetemese yo ezo nsonga za DJ Maka bamusanga kukubera bamuwaneranka nsaaga eyo bambi tuveyo mwana nzize kubuulirira tesibya kukwana yo mu lockdown byali bingi nga bingi nga shiba kalungi abamu bali amayirungi naye nze Mukama yampe mmere nali bulungi kansoke nebazono paka nabagambye mbasinga lwaka Feffe Bussi wokambwa weno homu waka abadde waka namwe mutuuse laka yo muvubuka yigo kusevinga lockdown kalikaze kuwoninga gwali eyo yigo sevinga kuba tebokola obo ino kusevinga ntandise mike njitutte wange yenze Feffe Bussi wonno kamba we kubyange tamuji
gwokola ki olabika oli conductor sikakiji bambi sevinga kasente ko bwoba kayina naawe olemereko yo ono omuvubuka abeera yekka asibira empale wansi mu kiwato n'etatuuka anywa sigala nga tafaayo oba yatta bameka tayagala stress mbw ayagala kunyumirwa kokka zakola zaali aweera talina zaatereka abawala mbakyusa nga masaati bw'agatereka siriimu akwata baabisiraani bw'alokompoka era ebyokwekuuma bye yasooka okunnyuka bangi abamubuuliridde agezeko kyuka naye we bamugambidde ate ye wennyini wabireka ku TV ko alabako muziki gwokka mpozi ate ne firimu za kinaakukka muvubuka wegendereza egyo emyaka gy'olimu bambi otera owunya oyina n'oluwumu omusajja yagamba naaba ebbombo eyo tuveeyo tunyumye lugendo lw'ekigongo Michael yabikoze dda. Yo mbadde nnoonya kirungo nga Raiko nkiteeke mu mmere ng'oli Raiko laba te bwe nfunye ssente za Michael bonsabako Dikteta oba Psycho. Feffe Bussi bw'osaba nkuweerawo ampuliriza obubaka bw'ayagala okuba ng'omubuuliza ng'amubuuza kyagala okumubuuza kyagala okumugamba kiteeke ku nooti 7 kyana kikuba ekyo Muganda wono noli big up to all the firebase crew yeah man big up to all the ghetto youths come watch boy ise nabu ghetto yeah man buli omu jali misega ate najo je jiri eyo Dax vibes Bamwita Zexi chikuliranyiranya kaiba bakada magazine kuchamba safama oba terina yakulabako mu magazine tula wansi kakana nayo omuntu kateri yali amulabye ko abawawa kali baba amulaba kuki omukulu jjo tabula kutumira yo omukulu banange mutumidde ko nnyo omanyabo be bali ali Denmark basajja bakolamu abo kubadde nzijukira Abudumulasi ng'atandika wali mu byokuyimba oba tabula gwennyina kasita omuwulira teweebulankanya mwana musajja wa Kabinyo big up much respect naye batuwa omukisa naffe abaana abato bayingire production waffe baleme kutwebala mambu tuwoggana buwogganyi ate nga ffe abagasabye nange nga nnoonyayo kakiiki nga nte njagala kanenenenemu akalisiiki jjukira ku ssomero nawandiisanga piiki ng'era ansanziko ppa kwa mpumuza Patrick jjukira kati mpandiise kati buli wiiki bw'oba towulira bye nkugamba funa sitiiki Patrick owedde kale yali smallest rapper kati yafuuka big rapper n'amatamali nasewo manager mutima ate byonna bigaane ogaana okutuwa ku ssente ate ne bodeka big up the baddest Tamji yo no yo muwala mupya naye bambi ndaba akola nnyo ya big up tune ya Kabinyo njagala nnyo bambi ya man chichi atonkaddiya naawe kati nyina ani Karole Kasita ako kumuweereza wekayi yo mwana nyimba zange mukaaga madesa bamba weyo kabonus tracker mwana bakayita agattako kano kayimba kava wa chali wange bamuyita Tipu Swizi Tipu Swizi oyo manyi mutegeera mwana chali wange nze yambeererawo okwanga nga ntandika ali multi-talented mwana ate yazizzeemu buto maama akuba ebifaananyi akwata vidiyo azina ayimba akayimba bakayita agattako bwe munaaba mukawuliriza abawagizi mujja kuwulira agattako n'atoolako kayimba n'atoolako kayimba kalungi nnyo kabanyumire kava wa Tipu Swizi big up on yourself Zobo ntulako magulu nyondo baddo mumanyi
oyagattako Kyagulanyi ow'Embogo omumanyi ye oyagattako ka Feffe Bussi ko kamanyi ye oyagattako Dikteta Mark omulabye ye yo big up at Team Swizzy a bonus track akayimba nkagala nnyako mwana number bonus yo kuliriza waliwo kitayimba Robert Nyindo ndalo kimanyi kibachi Nyindo ndalo era ngatta omulalo nengatta n'ennyindo Nyindo ndalo bambizi ekiki babakaita kanyindo ndalo Nyindo ndalo nagande ekibuga ekyo kififi ne bwe kiba kiyomba kisigala kiseka kyagala nnyo naye kati ndi mu kunoonya date ebintu byonna jjukira twali twabisasula kati just noonya date tubalangirire abawagizi bange bajje bampagireko nange mu concert yange hello yo mu bigambo ebisembayo era njagala kwebaza bana Uganda mu myaka gyonna music tubadde tusirise naye era tudda mu maaso gaabwe nga bakyalina omukwano gwaffe mu bitundu byonna akaperforming akeera olabira ddala ng'essanyu bwe liri bambi yamaani mbasaba temujjanga okwomuwagire Ugandan music naffe tetugenda ba disappointing nga tukyaleeta concert yange inshallah nange ndi mukusaba ate nga nkyafumba bingi egenda kubaawo guno omwaka ekirala nyina album yange jja guno omwaka yamaani eriko ennyimba nnyingi eza wano n'ezitali za wano nayo banyambe bagirinde egenda kuba efuluma essaawa yonna njagala kumaliriza nga mbagaliza omwaka omulungi guno omupya mwana kuba guli era tegwali nnyo kyekyo guno omwana bibeere byakabi byonna byonna bituukirire inshallah yo akayimba number 1 akayimba namba emu akayimba tiringwene nkitaddewo buteesi naye era kiyinza okuba kyekyo akayimba namba emu bakayita ebyo byoli featuring the Mama Sita bannange tokikola nakikola oli omuwala akayimba bakayita ebyo byoli featuring Karole Kasita the Mama Sita nga featuring anze Feffe Bussi kakoleddwa Best Boy Outaja live kabanyumire kaweereze yenna goolaba kyendaba kufuna pamuyita Feffe Bussi ampuliriza ku Kyabasafama bw'omusanga eri ewaabwe ng'olunaku lwakwabya lumbe omuyita Mukiza Frank right bw'omusanga eri ewaffe aba Feffe Bussi wo akuweerawo mu time yo kale agiine Emboozi yonna yonna tugenda kuba nga tuginyumya mpola ate nga n'eyeggulu naye agirina party 2 party 3 tugenda kuba tuzinyumya kusibyesa fellow band so nakikaziweza 20 mwezi agala kusawa 10 mwezi akawongeza kona kona Dikteta Mark evening cruise no yes celebrity Thursday mpola tugenda kunyumya muko naye ate unabo yagadde okubako nebyo mubuuza mukana ngoja bisa ku simu ya fe noti musavu noti 3 kyenda mwenda 12 kyenda mubiri awono tuogere munoti nya emunya 3 munya noti 3 noti bano 3 mubiri 3 mnana mwenda 2 nawo tujja banga tuogererawo ampoliriza Feffe Bussi yo njagala osokobuze ku bantu yo bananga bawuliriza ba radio CBS amanya bampise Feffe Bussi wobo yagala nkuweerawo the baddest the illest the smallest the greatest nsanyuse nnyo okubeera wano mbalamusiza mu linnya lya kitaffe Yesu Kristo n'abasiraamu eri salaamu aleikum kale yono yennyini mukowa Nubian yennyini so the freshest rapper yo yennyini ate era omukwasaganya w'ensonga ezibadde olambula zibu yo obulamu si bubi mwana I think walinga lockdown bakatutwala mu lockdown nakusangako bawalina fiiki nga oyagala kugendako wabweru ninga embeera tetukkiriza nga tetusobola kutambula kuva mu nju zaffe obulamu bukwisiza butyo okuva wali eri paka wano we batuukidde tugandika tubatadde obulamu obutabadde mukolo obulamu obutabadde mukupambana wamanyira okwekolera ebintu bubadde butya obulamu mwana bubadde bwakusoomooza nnyo era ekisa kya Mukama kibadde ky'amaanyi nnyo okubanga tukyaliwo nga tuli wano tunyumyanyumyamu ebintu byatukyukira Dikteta mwana omanyi twali mwana tetukisuubirangako jjukira ate ffe bizinesi yaffe y'abayimbi
si eri business mbu bakusasula oba biki oba mwezi oba biki bakusasula we bakulabye lo basasula system ya fete natuka kusasula nga toliwo aha okitegeera kale percentage enene bakusasula bakulabye kati twatuuka nga ate tebatukkiriza labika ate awo naawe nekikuyiga alalala n'olyoka ondabira basaba akawunga ne bakasaba bebawasa ne babawasa abazadde naye nga byonna in all mukama mulungi tukiyiseemu we tuli mwana si byebimu ebyokuyiga bingi nnyo Dikteta kusinziira ddala ebyokuyiga bitandikira ddala ku nnyingiza gye twali tuyingizaamu n'entereka gye twali tuterekamu mbw ate abuuka ku luno Dikteta amazima oba tolibuuka kubanga luli tubadde tufuna nga tulya kivubi ndyamaanyi kati olina okwebeera nogamba biseera biri bwe bidda okitegeera kubeera Bussi gwe tulina abalaba advance eya sikuŋŋaanya ha ng'emirengo gy'ennyanya ifulanya iyanya bondekanya yengeri gy'ozisaasaanya wakuŋŋaanya ha gy'ennyanya ifulanya iyanya bondekanya yengeri gyo bakuŋŋaanya onkubanga ennanga I say best right onkubanga endongo CBS FM Sabamita Feffe Bussi was the smallest rapper yazza akayimba yakatuwadde ampuliriza wanonno wenjagala okubanga nkuweereza ku bubaka kikosezza kitya nga omuyiiya did it affect your creativity ekiseera ekyo eky'emyaka ebiri nga toli active ndowooza okyakosesaamu creativity yange mbu nalina plan yange ey'okutta ennyimba zange ze nali njagala okuta concert yali yamugwa kutaano nga tugenda kuba ku Freedom City awo kati nga tupayirinze waka waffe okitegeera engeri gy'oba oyagala arwaningemu kati creativity waffe awo wasalira kuba ate enfulumi eba ndala nga to aninga ne bwoba aninga eba ndala era